Webale nnyo Wamala Muhammad ne Wandoro Bone. Ebyo nga tubitadde ku bbali mu nteekateeka y'okubeera nga bazaamu abasibe essuubi. Abasibe abakyala okuva mu kkomera ery'Ekirinnya babanguddwa era bo bonna abayise baweereddwa amabaluwa gaabwe nga tebakomye okwo bano baweereddwa n'ensimbi ez'entandikwa. Ngemu ku ngeri y'okkendeeza obuzibu bw'emisango n'okuzzaamu abasibe essuubi, abasibe abakyala babanguddwa n'okwetandikiramu emirimu era bayise emisomo batikkiddwa ne baweebwa amabaluwa ne ssente ez'entandikwa mu kkomera Ekirinnya ng'enteekateeka ekulembeddwa ba Penal Reform International n'ekitongole ky'amakomera. Alipoota ez'enjawulo ziraga nti obuzibu bw'emisango businga kuva mu bwavu obufumbekedde mu bantu aba bulijjo. Bano bagamba nti bafunye n'obukugu bw'okwetandikirawo bizinesi n'essuubi ki kye bazzaako nga bavudde mu kkomera. Ticha waffe Mwami Dumba bwe yatusomesa ku bizinesi n'enjigiro ekyokukola. Ekintu ekisookera ddala yatusomesa bizinesi planning. Njize engeri gye batambuzaamu bizinesi n'ebigendererwa. Njize okutereka ssente n'ekirala njize okumanya okuyiga ekyokukola oba okumanya okutandikawo omulimu ogugwo. Omu ku basomesa b'abasibe Isaac Dumba abafalasidde okukozesa obulungi entandikwa baweereddwa aba Penal Reform International okugiganyulwamu. So you may happen to be the three, but balance, okay? Know who takes what. You have the capital, you have the business, but there are three. You have the boss, employee, and the customer. You might happen to be the customer of your business, and then you tend to borrow from the business. Then at the end of the day, the boss wants a magoba. Omulumizi w'ekitongole ky'amakomera mu Busoga Masiga Patrick asabye abatikkiddwa okwongera okusoma ebyo bye basomeseddwa baleme kubyerabira nga bavudde mu makomera. We have a very poor culture, reading culture in actually the whole of Uganda. Once somebody has trained, he has got even manuals for training, they just dump them there to gather dust. But I appeal to you, you have ample time. While you are here, you do the reading. Because if you don't read, you'll go stale. Ye kamisona akulira ebyabasibwe mu kitongole ky'amakomera Asinja Apollo asabye abatikkiddwa okussa mu nkola bye bayize. If somebody is very keen, what you have told us here is an indicator that you got something important from the course. We only pray that you are going to practice. You are going to do what you have told us. Rebecca Nanyonjo okuva mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu afalasidde abakyala abatikkiddwa okweyambisa entandikwa ebaweereddwa kweyimiriza mu maka gaabwe. Abaana bafuuse ekizibu ku kyalo kubanga abakyala tukoze eki twetuddeko. But when you go out there, mulwana okulaba nti muyimirirawo namwe because the responsibility y'okulabira abaana baffeeyo ebeera yaffe fembi. Omwami nani n'omukyala. Doreen Kyaza akulira Penal Reform International ayogedde ku bigendererwa by'emisomo gino mu makomera. Kubasobozesa kutandika bulamu, basobole okwerabirira, basobole okulabirira abaana baabwe kubanga basinga bamaama bano boolaba. So n'okuziyiza nti bagenda okukola ebintu ebirala ebiyinza okubakomyawo mu makomera. Bya Ivan Munyira ku Raso TV, Omunyo. Is gone, the hope is gone, the joy is gone.